Mulabi waffe omulungi twagala okwanirizaako akaseera kaneno. Osiibye otya gwe wamwe nga bukedde? Oba bukedde butya? Oba buzibye butya? Oba oloose eki? Tugeze gwe atulabira mu mawanga agali ebweru. Omanyi Uganda yo yemu ku nsi ng'essaawa obudde bwaffe bwe bumu ku bukulembedde ensi endala. Ndowooza ng'ogyeko amawanga agali mu gundi mu South Asia. Yes. China, yes. Japan, Korea, then ne Australia, ne New Zealand. Yes. Awo ffe tuddako. Fa baddako. Kubanga bugenda busooka kukya mwago ne budde waffe. Kati Abamerika ba Brazil we basembayo. Olunaku balutuukamu nga ffe tuli mu lulala. So gwe yonna gy'osinzira okutulaba tugamba nti bukedde bulungi oba emisana emirungi. Nkusaba nti subscribingiraako ku channel eno ate era ondayikingireko ku video eno, kijja giyamba okutambula. Ekirala ekisinga nti sheyalingako video eno temenya mateeka oba tekontana na ggwanga oba biteeso bya ggwanga oba enkola y'eggwanga, terina vumirira kwevumirira, wabula tujja wano eno ne twogera ku nsonga n'omukuku navu oba n'omukugu. Kakati bw'onkolera ekyo kijja bakinkola bulungi, ate olwo nno kijja bakituyambira ddala okwongerayo eddoboozi. Ensonga y'Okero onyaamu naye nga ffe tumuyita Okero Oryem y'ensonga. Tubuuliza okubawuliriza. Lwaki omuyita Okero Oryem? Anti bweye era. Okero Oryem minisita. Anti era. Tolaba. Naye nga muli mutya bannange. Mutugoberere. Yes. Subscribinga ku channel yaffe eno. Era video wogisanga gisharingireko ne banno babire nga bagirabako. Okay. Bili bitya eyo butambula bitya? Ensonga tuziraba. Bangi batugamba nti oba waliwo diversion. Abamu. Of course we bwogera olwebyo ebitambula. Because nyagala twebuuzeeko bana matovu. What the speed for? Nga speed y'amaanyi. Ensonga eno gwe okimanyi nti waliwo omwana gwe bayita Martin gwe batta. Yes. Ojjukira omusajja yamutta ku Valentine. Yes, ku Valentine. Olw'okubazanyira ku muwala we. Yes. Okimanyi nti ensonga paka nakati teggwanga. Tennaba. Tetundaba nakulabako omusajja ng'amuleeta. Bamuleeta mu kooti, yes. Okwongera ku bantu babiti. Ate era ne twaba tusuubira nti babireeta mu community court olw'ensonga nti kyali mu community awo. Kyali ku kyalo. N'ebirala bingi ebizze bibiirawo awo. Tukyalina n'omusango gw'Abanubian gwaggwa. Ogw'okubasanga n'amasasi mu 220 nga nnaku z'omwezi 3 omwezi gwa January. Baali kalangala. Baali kalangala. Naye bwe babakwata n'amasasi 3 egundi ekavule. Ekavule wali eno. Naye nga bali kalangala. Ndowooza baki ekintu eno ne bakonexinga. Ndowooza. Kakati ensonga y'Okero. Yes. Eri kuwa abantu ebibuuzo. Naye ffe twagala tubawo ensonga, ntubagamba nti no program ekuwa amazima agali emabega w'ensonga. Ensonga eyo nga bw'ojja ffe tugitunulira mabega eri ne tugitunulira. Okero nze ndi mukakafu nti yatta abaana. Dati tugenda n'obugawo obujulizi obwo mu kooti. Bwe banne netaaga nja bagamba okusinziira ku ebyo nalaba ku mawulire. Yes. Nsinziira ku mawulire. Okusinziira ku mawulire. Okero yakola ki? Yatta. Lero tukuta omusango weeks ey'okubiri. Tuli mu nsonga ya musango gwegumu ekitabeerangawo. Misopulya. Okusinziira gavumenti eno weekutte omusango gw'Okero. Yes. Era nga olaba ebigenda mu maaso. Ensonga eyo gw'ogitunuulira otya nga ggwe? Akusooka. Ku lunaku Okero lwe baamukwata. Waliwo omuvubuka eyagamba yamukuba tteke. Ng'akyasala abaana. Sinnamulabako omuvubuka oyo nga bamuleeta. Ng'awo obujulizi. Abalala bazze batuwa obujulizi obw'enjawulo. Buli omu n'annyonnyola ekye, buli omu n'annyonnyola ekikye. But of course waliwo ebibuuzo bingi ebisigala nga byebuuzibwa. Waliwo omukyala oyo eyamukolera lisiiti. Yes. Era yasooka okumulaba n'ajja n'amukuba akagaali. Yalina engoye bwe yali agezaako okusula omwana omu okumutwala mu ddwaliro. Agenda okumulaba ng'afudde n'ajja akwata omulala. Of course police nejja n'ebirala. Engoye ze zaaliko omusaayi police n'ezitwala. Ez'Okero? Ez'oyo omukyala. Naye ate Okero tetumujjukirako musaayi. Anti nange we wali okulemesa ti Okero yagunaaba.
yagunabira wa kuptaapwawo kakati ensonga nga tugitadde ku mabbali nawuliddeko nti baleese obuso obwambesa naye bagenza okubukebera ate nga fingerprints tekuli ezookero simanyi oba yalina gloves. However okusinziira ku bamu naddala abamutuukako amangu bagamba nti yabagamba nti yali asuubiziddwa obugagga, yali asaddaaka kufuna bugagga. Ate nga abamu batugamba nti yalina ekikyamu ku mutwe nti enkola eno yali ebaddewooko before. Naye waba omusamize batyo yamugamba obwo nga yali abunoonyeza mu kyangaala nnyo. Munnange gwe twabankoko bantu banaabira mu masaŋŋanzira misana. Sinabasanga nabawulira. Nze nasangako omukyalo omu ng'anaabira mu masaŋŋanzira misana tuku ng'alina ebbino bamukadde. Saafayo nnyo nyo kubyetegereza, natunulira nnyo bbaafu. Nze natunulira bbaafu. Ate gwe weewuunyisa. Ate akati nasooka nenebuuza nti bwaku mulimu ki? Eddagala. Nagenda okuba mulimu ebintu ebitategeerekeka, so okusinga bye nasinga okuba nga nfaako. Naye munaye abantu babikola, abantu tebakyaswala. Yes. So mbu okusinziira ku bamu bagamba nti yali atumiddwa musawo genda osanjaga obwana awo obwo obuto bwe bubeeramu emikisa gy'obugagga. Abamu bagamba nti yalina ekikyamu ku mutwe mbwera yali asseeko okwo ku bantu abalala. Waliwo omukyalo omu yatugamba nti yali muka kitaawe nti era ebimu ku byabaawula nti yatta omwana we oba mu 2017. Ne babaawo abalala batu ekibozero ekyatambulako nti yattako okwo ku muntu. So nti waliwo kisoboka okuba nga oba oliawo ekizimu kigenda nekimutamba oba oliawo naaba nga emyoyo gy'abali be yetta gimulinnya n'agenda okuba nga atta abalala. Kati ate waliwo ekibozi ekyatandise nti omusajja ono alabika si ye yatta. Nakyo ekibozi awo nga bagamba nti omusajja yaleese mwana we just nti mbeera nemusangira waawo n'amaliza nga yakyambadde. Kati ate ne wabaawo n'abalala bagamba nti kisoboka okuba nga ye yatta naye nga byonna bipange basobole okufuula Bannayuganda bize ku nsonga endala. Omanyi ng'Abannayuganda tuli bantu nnyo abali concerned ate tuli bantu abalina ennyo ekisa. Gwe okimanyi nti emabegaawo tubadde tulina ebizibu bya mirundi ng'esatu n'essaawa zino byonna biringa ebisirisi. Tubadde n'ensonga ya zikioski road reserve ng'abantu olaba bambi bali mu kunyolwa olwa bubizinesi wabwe obutono. Manyi ndi omu ku batawagira kyakugoba bantu. Abalina bukioski ku luguudo. Ndi omu ku batawagira kyakubagoba because eyo informal sector munnange eyimirizibwa eggwanga ekoze abantu bangi. Kakati mu kuba nti ogijjawo olina okuba nga ogiteekeddeteekedde enegibwawo nga teteekeddwateekeddwa nti abantu banga abasindika okugenda okukola ebibi. Twatandise dde okufuna reports mu bitundu ebiwererako ddala. Ettemu lyeyongedde, obubbi bweyongedde, amayumba g'abantu gamenyebwa olw'okuba nti abavubuka bano abaali mu kusiika kyapati, saaluuni, kusala nviiri tebakyalina mirimu olw'ensonga nti tebalina bye bayinza kukolera. Then nekira ne wogamba nti ebizimbe weebiri waliwo omuntu nga tajja kusobola kukipangisa. Ekizimbe bajja kusaba omwaka oba emyezi 6 nga nnyini kyakipangisa ekitono nnyo tugeze kale emitwalo 4 oba 5 naye olina capital business yeyo nayo nawe gigata ya mitwalo 10 okitegeera bakugoyo gagenda mu kizimbe agenda okoleyo ki ate waliwo ne business ezimu nga tezetagisa mu bizimbe gwe bakugamba nti olwokuba tulina Sinotrack ate waliwo bulukumu 2 mwebuli byonna tebikola owa Sinotrack akola n'olukumu 2 atambula akola okitegedde. So byonna tusobola okubeerawo nabyo just nti mbeera naye okuba Sagayokero we yajja kyasirika oba balekera okumenya tebannalekera bakyamenya kati nno juzi wiiki ewedde lwali lwakumeka omukulu w'omudiniro Sowali abaana tebamuyisaamu awo embi I think Catch Road ababasi abokya enkoko awo baŋŋamba ejjinja bamugwa mu malaka Sowali kyaliyo bakola bamugwa mu malaka naye ate naye byakola tabikola ku lulwe of course bamulagira naye emboozi y'okero yabisirisa byonna. Kati waliwo etteeka eryagala okuyita eya sovereignty eryo bawo atalikaaba liri awo lyagala kuyita
naye Uganda tebali wadde budde naye nga ate bakwatako bonna kubanga ennaku zino olwokuba nti Uganda tuli baavu kizibu nnyo famire obutagisangamu mwana yagenda bweru naye gwe omanyi ekitegeeza okubanga matovu oli mulwadde aba mukadde mulwadde waka muto wali kata mwetaaga ssente mu ddwaliro nga mulina kusooka kufuna lukusa ssente ezo okuzifuna gavumenti esooka ekakasa nti ssente zino tezigenda kutabangula mirembe mu ggwanga okitegeera nabadde ndaba Zambaale yagambye tubale tukola nga WhatsApp group ffe tubeera mu mikolo n'oteekamu omuntu ali ebweru n'akuweereza ku ssente naye ng'ali bweru kati olina mala gendo reporting essente nze mukwano gwange nalina bukolaawo n'asindikirayo obukadde 2 ali New York kakati ezo nazo olina mala gendo reporting olina kusooka si kugenda ku reportinga kugenda kusaba lukusa ozikozesa okuzifuna kati katugeze ndusabawa olusaba mu ministry olaba ennaku zino katugeze mba wembaali ngenda wa era wajja kuteekayo ndowooza ekitebe eyo olaba ennaku zino ku mobile money okimanyi tugeze ku Airtel money bw'oba osindika ssente bakubuuza ensonga kituufu family business education nze nalokingira mu family nebazindika za mulwadde nera bw'osindikira abasinga ba family kakati wetudda mu sovereignty bill weewo ssente olina okuzinnyonnyolera ate ne wabawo obukakafu nti amazima mumulaba agenda kufa wuuno oluusi bayinza n'okutuma omulwadde naye singa abazisindika ebweru ne baba baterawo nga Airtel weekola kiba kigatwangulira so kino netukiri awo bannayuganda abasinga tebakiriiko lwa okero okero yakuta akati kati ate nga of course waliwo byotunyanoga naye bakyali bekituufu lwaki ensonga ye bagireta mu public because ebintu byonna ebigenda mu maaso mu musango ogwo bannayuganda babiraba mulundi gwabwe gusooka bangi banyiiga bangi baseka olw'okuba ebigenda mu maaso tebabirabangako naye nga kooti bwezito wezibeera abaloya ne banyiiza omanyi loya waliwo watuuka n'olaba nga anyiiza naye ng'ate bw'alina okukola ekitegeera bw'alina okukola noga naye akati oyo loya lwaki awolereza ono omusajja gwe mulaba mwenna mutemu mu kooti eri munda gye webityo ebibeera naye olw'okuba nti bannayuganda ebitundu nga 97 tebafunangako mukisa ogwo gwakulaba nsonga bwe zitambula mu kooti bo balowooza nti kano akasajja kamanyira bumanyizi kasumbuwa nti my lord my client wants to rest webibeera mu kooti nebibeera era ensonga lwaki olaba nti omulamuzi bamugaa nti munange teyewulira bulungi omusanga guyimirizaamu webibeera kakati bannayuganda babirawo omulundi ogusooka ne bitutwalira obudde n'ebirowoozo ne tulabira ebintu ebimu ebitukwatako ng'eggwanga of course bwe tutyo tutambula zi diversions zize zibeerawo so eyo narrative naye eri awo n'ebibuuzo biri awo bikitambulirako of course tetukirinaako bukakafu tetumanyi oba kituufu oba si kituufu naye wetwalinga tusoma ku bintu ebimu for example batusomesako ku kye bayita beginning of the existence of the earth ensi engeri gye yagitandikamu batuwa zi theories ez'enjawulo naye nga buli emu erina ebigibakinga okitegeera nti wagina yajja n'atunyonnyola ebibye n'ebibakinga ne bayibuli n'ennyonnyola n'abantu abalala kakati na bino byenkugamba waliwo ebibibakinga of course byotuna nti kyaliba ekituufu olwakino nakino nakino naye nga tetuli sure obanga bwe kityo bwe kiri obanga si bwe kiri naye ekisinga okuba ekikulu katuwe kooti omukisa ekole ogwayo because nsonga akati ze zibali mu 5 ate nga be batusinga nti ffe tetusobola kuba na kiwakanya kooti kyesalawo kyekiba final omuntu wa bulijjo tawakanya kooti era mu kuwakanya kooti era agenda mu kooti kooti just zisingaganako busingaganyi naye nga ze zisalawo kyokka ekisobola okuwakanya ekya kooti ebeera executive order eya president because president asobola okusonyiwa omuntu asingisiddwa omusango president asobola okusalawo nti omusibe gundi ne gundi babate president asobola okulagira omusango ne gukoma nga wolaba ebyaba Olivia Lutaya webyali tulabyeko kabaze basonyiwa juzi wano mugaga wa Pine sebufu twalabanga ateekwa kwaba basonyiyibwa n'akomawo yazemu okubanga atambuza ebintu president yo wakisa nera basonyiwa abantu be basebufu Olivia Lutaya batunyonyola ebibye era yaddayo
yeso era yaddayo so kakati tulabe kooti kiki kyenatuwa kyenatugamba of course gyetujja okubanga tutambula nakyo wadde tunaba abamu tetujja kuba bamativu abamu bajja kuba bamativu naye tuba tetukyalina kyakkola kooti bw'oba ogiraba essaawa zino olowooza kooti okera emulimu mmeka oba gundi okera agirimu mmeka kakati okusinziira woolaba yes tewannabeerawo bujulizi buli mikookero nti yeyatta tebunaba naye ate tewannabeera bujulizi bulaga nti si yeyatta kati okera bagwinamu mmeka bukyali 00 ewiiki emu n'ennaku zineeno ze tulirengera okundengera okusaa kusatu bukyali 00 Besigye akyaliyo ye yakamalayo banga de mwaka 10 plus myaka 12 yes so bukyali 00 because ekisooka byonna ebyogerwako bimwetololerako naate tebikakasa because obukakafu omuganda ngulusiba buzibu naye ate byonna ebiriwo asobola okubeera because ekisooka yaleeta omwana yajja okuwandiisa omwana ye omwana waali tetumanyi naye ate kankugambe ebigambo bino mu Uganda waliwo abayimbi bali obusoga bayimba oyimba mu kisoboka leka nakuwakana bwekyo mu kisoboka kakati saawa zino ekiriwo kiriwo nti tukyali ku ludda olw'obujulizi obw'omulumika okitegeera tetunaba kudda ku ludda lwa bujulizi bwerwanako yes because abaleetebwa bonna baleetebwa kukakasa oba kino yakikola yes kakati oba oli awo tunatuuka ku saidi ye kuba yapulidinga not guilty yagamba nti teyatta ku baana kakati tulina okukakasibwa ku bintu nga omwana gwe yaleeta okuwandiisa aliwa ebigambo bye yategeeza ab'okusomero because ab'okusomero batugamba nti yabagamba omwana si wuwe naye ate mumanya kwaliko erinnya lye eryokero eryonyumu ku mannya g'omwana twagala okulaba ku mwana oyo lisi bagirina nga kuliko nti aleese omuzadde ye Christopher Okero onyumu kati ng'omwana gwe wandisiza amitoba Buleira linnya liryawo onyumu kati tulina okumulaba omwana oyo tumanye eddala ebituufu ebimukwatako yatugamba wa myaka emeka 3 tukakase omwana gyali okitegeera kati of course waliwo obumu ku bunafu obwaliwo mu mbeera nti oba oli awo singa byaliwo ensonga eno yalibadde yaggwadda tugeze kamera ku ssomero tekwaliko kamera oba oli awo obutambi bwalibadde bwafulumizibwa because n'obutambi obwaleeteddwako tebulaga kyaliwo bulaga ntambula ze ate nga kituufu yajja mu kifo oba obujulizi bwe buli nti yajja okitegeera nti sente okuzisindika mini statement ekiraga nti yasindika sente okuyingira kamera zimulaga ng'ayingira okumukwata era gwe bakwatirawo okitegeera ate mu kusala anti kati awo kamera weza awo tewaliwo kamera awo masanzo wegagira ziliza kazaite tezikwata munda ate nga ne ku ssomero tekwaliko so awe wali ki we wali ensonga wali ekyenjagala okubuuza nga tumaliriza osobola okukkiriza nti tetugamba nti nno Okero si ye yatta naye osobola kirowooza muli munda nti omuzigu yabuuka ekisaakaati n'agenda Okero n'alugwamu nga akomye omutwe ogwokubiri nakyo kisoboka nti kubanga Mr. Opulya okutya bagamba ekyekano tekimanya muzira nti omuntu yenna asobola okudduka nga alabe basanga n'ayagala adduke ye ne bakwata ye oluusi oba n'olaba ojolabe kati oli n'akukwatira mu kikolwa ate gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi because bingi of course ebibuuzo ebikyaliwo ebitadaba kubanga bifuna answer lwakuba era waliwo ekibuuzo ekirala simanyi minisita ow'ebyenjigiriza oba mwali mu ggwanga oba aliwa Muyingo gundi mukyala Janet Museveni Muyingo wa byanjigiriza bya waggulu n'ate ye yajja ku bino ebya wansi najja naggala gundi ene ya wansi ate nga naye essomero libaddeko ebizibu naye ate munaye agagete gaggalwanga mwalimu omwana okwetuga mwalimu omusomesa okumutta n'ebirala naye nga ate bagamba mbu agamu galina mu ntobazi
nnyo gali mu ntobazi naye gakyagenda mu maaso so nakyo kiri awo oba oli awo nakyo kyalibadde kitunulwamu nga tutunula ku cameras obutabeera ku kasomero kali kakindagaten ne kadekeya ne minisita naye yalibadde atunyonyolako awo ku nsonga zewuwe ebitatambula bulungi omanyi emisango gino nga gigenda mu maaso gisobola okutuyambako ebintu ebimu okubituukako era ndowooza nti ne minisita wali badde bamuyitakooko mu kooti ajja atunyonyi lwaki essomero yagamba baligale kakati awo mu kunnyonnyola baligale nowataba nabo atunyonyi lwaki ate eriye teryaggalwa because ne tuyinza okubaako tetumuggyako watya nga ye ne nannyini ssomero no balinamu ensonga zaabwe sigamba nti bwe kiri just bino byakugattiriza watya nga balina ensonga ng'ayagala ebizibu bino bibeerewo ng'abirinamu omukono baligale yasigala eri ng'akola naye sigamba nti bwe kiri just of course emu ku bibuuzo bye tusigala twebuuza nga tebinaba kuba nga biddibwamu okero onyamu okero oryemu basabo ne banyabo programu eno twaga tugikomye waneeno okero omusango gukyagenda mu kooti gukyagenda mu maaso engeri gye bagamba nti musango guli mu kooti si kirungi gwogera naye ate guno bagweta mu public kati kitegeeza bebalamusi kati era gwe nawe ali eyo osobola okuyima eyo nawe naosala kubanga baguleeta byosala tebijja kukola biri eri osubira okulinda ekyenkomeredde kankubuuzeeko ekibuuzo okusinziira ku kulowoozako oluzokera omusango ogusomugwa omuka muvi kikyali 50-50 nga bwe nkyogeddeko gusobola okumusinga asobola okuguwangula naye gwe badde oyagala kwegala mu bufunze nga nze njagala amateeka gakole nze simanyi naye mbaddeko eruzire eyo na mitingako abasibe abataka wansi wa 10 naye nga bonna abaliyo teri yeyaza musango bangi ng'amateeka tegakola bangi abali mu makomera nze nina n'abawuliriza abangi abasibe era akukubirako n'essimu naga ntuli eno ne muganda wange kiri bwekiti ne bwekiti nina abaana abampuliriza bajjawo amasimu bafuna amasimu kakati nze abankubira amasimu okuva ezira essimu eba ya musirikale kati nabo bafuna okwo nebakubira osaba yafande ojjukira babayoko n'obuzino obusente fande nsaba nkubekoko ku ssimu kituufu bankubira ti muganda wange batweta 2019 nepaka nakati tugendanga mu kooti teri wadde kutwemya teriki naye nga jjukira myezi kasajwera 6 ng'ensonga yo tennakwatibwako okkirizibwa okweyimira kiri mandatory okuba nti ovaayo so bangi abaliyo nga bali mu makomera nga babasiba kumenya amateeka naye nga ate bali mu bumenyi bw'amateeka bangi nnyo so ensonga lwaki ngambye nti njagala amateeka gakole abatuiza afa balungi mwebale nnyo programu eno ndoza ekyo nakyo kitegedde ndoza ina kyoyize nkusaba kimu subscribinga likinga ate era osharinge teeka mu groups nyingi ogabira abantu eno information omuntu alina okugikola ki okubeera nga agifuna nsaba tukome waneeno nga mukama bwali omulamu ate jja kubeera nga tuddamu